Video zange nzikola lwenti kagenderere. Lwansonga njagala ntunule maaso ebiseera ebisinga nga njogera. Kuba mbeera so serious ku bye ndi mu kwogerako. Nga sinatandika video yonako olwaliro kanguwe story ya jangu. Empologoma lunaku lumu yafuna intelligence nti waliwo embizi etambula n'obwana bwayo ng'erinnyirira territories z'ebisolo ebirala. Empologoma bimala okufuna intelligence amala lunaku lumu esanga embizi ng'etambudde n'obwana. Eteeka ekigere kyayo mu bulago bw'embizi. Obwana bwakuba kerere mungi nnyo nga bulowooza nti kerere gwe bunaakuba agenda kustopinga empologoma ejja ekigere kyayo mu bulago bwa mama waabo. Nkuwe sad story about story gye ngudde mu kunyumiza. Empologoma teyajja kigere ku mama wa bubizi mpaka nga mama w'obubizi akkiriza nti sigenda kuddayo kusaalimbira mu territories za bisolo birala. Siddayo kusaalimbira mu territories ezitali zange. Njagala okozesa story gye nkuwadde gw'abadde aleekaana omanye nti simple oyinza okuba oli kabizzi kato. Tewali kyogenda kuwoggana, tewali kyogenda kukola kitu stopping okwogera ku kabizzi akakulu. No way. Gwalowooza nti struggle yo egenda sigala etambulira ku babaka, egenda sigala etambulira ku bakulembeze ba National Unity Platform, ng'obusungu bwo obusinga okuba obungi obuyina ku bukulembeze bwa National Unity Platform. Nina amawulire amabi gy'oli. Amawulire gali nti ekikusumbuwa butamanya. Ignorance kyekizibu kyo. Lwaki? Chapter y'omukaaga mu Sun Tzu's Art of War ekusomesa negamba feign weakness when you're strong and feign strength when you're weak. A chapter ina interpretation very very simple. Nti if you deliver 100% of your intelligence to your enemy, intelligence njogera ku weakness yo n'amaanyi go, ogenda kuba wadde omulabe wo strategy ku butya bw'alina okwe-equippinga okulwanyisa na ku butya bw'alina okwe-equippinga okudefending mbufunze gwe kyoyita okugamba ku bantu bo publicly okudiscussing ensobi zo in public. Oli mu kuyamba mulabe wo n'okuziyiza ekyo ky'obadde oyagala okutandika. Owulira oyagala kuzuukusa chapters, which is a very good initiative. Owulira oyagala chapters zibeere active, which is very good. Naye senga osooka kulaga bunafu buli mu chapters, ogenda kuyamba mulabe wo n'okuziyiza kyonna ky'obadde oyagala okuzimba within these very chapters. Ekisinga okubasumbuwa nti temuyina kumanya ku bintu nga bino. That's why mumutambula ffa. Kankutwale ku tteeka eryokusatu mu 48 laws of power. The problem gye tuyina wano, mweyita ba people power, but you don't know how power works. Etteeka eryokusatu ligamba conceal your intentions. Kati oyo muntu wamwe mukama wammwe oba gwe mwawa amagezi gammwe kyabadde agezaako kukola kituufu naye yabadde akikolera ku platform enkyamu. Nkudiremu, kyabadde akola kituufu naye yabadde akikolera ku platform nga nkyamu. Kubanga if you deliver your intelligence eri mulabe wo, musuubire nti agenda kwetegeka to count back. Etteeka eryokuna mu 48 laws of power ligamba always say less than necessary. Keep your enemy in confusion. Etteeka eryokusatu likuyambako keepinga mulabe wo in darkness. Deception is an art of war. Deception is a tool mu revolution. Buli kyokola kibeera calculative nga tekigenda yambako mulabe wo kwezimba na kwesetinga butya bwagenda kukuba. Obuzibu mwina wano ku internet abaana abasinga mumukeera ku makya n'omala okulya ebiberenge byo n'omala okwekatankira chapati yo ne butunuzamu essimu temunoonya kumanya. You simply opinion givers. Munoonya wali kazindaalo naye gwe teweebuuzamu nti byengenda okwogera nabisomyeko ddi, byengenda okwogera mbimanyiko kyenkana ki. Kati mweno video gwe yeeyita wa people power, kankukirize nkuyambeko omanye how power works. Mu people power sooka ebyo ebigambo byawule. Teeka ekigambo power aside, oteeka ekigambo people aside. Mu people power tutambulira ku seas 3. Amaanyi ag'abantu okuconnectinga n'okukola olina okuba nga otambulidde mu triple C's.
Ng'esooka ye conduct, eyokubiri ye coordination, eyokusatu ye cooperation, substitute waazo ye communication. Kankuddiremu kuba ndi definite tibyendi mu kwogera tobimanyi tobiwulirangako. Nkugambye amaanyi aga people power connecting okukola okufuna ky'oyagala gakole olina okumanya bwe gakola na butya bw'osobola okugakonekitinga. Mu people power omuntu yenna amanyi people power kyetegeeza nti is an umbrella ekuŋŋaanya abantu abakkiririza mu kununula eggwanga, abakkiririza mu kukyusa Uganda, nga batadde ebbali beliefs zaabwe, nga batadde ebbali political party zaabwe, nga batadde ebbali byonna bye bakkiririzaamu. Ye umbrella ebakuŋŋaanya, umbrella econnecting amaanyi aga people power etambulira ku siizi ssatu eyina substitute emu: conduct, coordination ne cooperation. Substitute bagiyita communication. The way you conduct yourself ekuŋŋaanya abantu mu people power era ebawa amaanyi. The way you coordinate with others ezimba era egatta ku maanyi g'abantu. And the way you cooperate with others ezimba era eyongera ku maanyi g'abantu. Abantu b'osinga okwagala bayimuke bagenda kulabira ku ngeri gye weekondaktingamu bayimuke naawe. Abantu b'osinga okwagala bayimuke kubanga amaanyi gwe goyogera agali mu bantu balina okusooka okutegeera bwe gakola. Bagenda kulabira ku ggwe akipuliikinga bwe weecoordinatinga, how you coordinate with others, how you conduct yourself and how you cooperate with others. Ekibuuzo kiri nti gwagamba nti oli wa people power, how do you cooperate with others? Omukulembezeewo olina ky'omuyigirako. Olaba engeri gy'akooperatingamu n'abalala gwe b'otakkiririzaamu. Olaba engeri gy'akolamu coordination n'abantu abalala bonna gwe b'otakkiririzaamu. Olaba engeri gye yeekondakitinga. Example eri very recent ye Sami the Mighty Family. Y'omu ku baali bakubye omukulembeze waffe openly and publicly. Walabye omukulembeze bwe yayisiza Sami the Mighty Family. Nawe weetunuddemu n'olaba wayisiza Sami the Mighty Family. Bw'oba totegedde how power works in the people, people power erinnya ly'eggyeko. Because people power okukola obulungi olina okutambulira mu triple C's. Your conduct matters a lot. The way you coordinate with others matters a lot. And your cooperation with others, abatakkiriziganya naawe nga temulina beliefs zezimu, matters a lot. Mulina okukitegeera nti region zennya eza Uganda. Buli region wadde nga tulina bingi bye tufaanaganya naye tulina bingi bye twawukanya mu bizibu ebiruma Uganda. Nga tuli bakutaapinga maanyi ag'abantu ng'abamu ku mwe mweyita Justin temubitegeera bye mweyita. Tuteekeddwa okutambulira mu triple C's. Vidiyo eno ng'eggwa njagala omanye nti tetugenda kukkiriza muntu yenna kugenda ng'alengezza kye tuli mu kuzimba. It's not gonna work. It's not gonna happen. Kati gwe abadde akubakerera abadde aleekaana ng'olowooza nti kiseka wammwe tugenda mujjako ekigere. Bw'atajja ngatto ku bakulembeze. We are simply getting started.